So you need to distance yourself with the bad characters, with the bad persons, with dangerous people. You need to distance yourself with dangerous people. Tebakulimanga nti omuntu oyo ali bwati ne bwati. Gwe nolowooza nti bw'onoobeera naye ng'alongooka. Weegenderezanga nnyo abantu abakubuuza, kati obadde opulaninga ki? Kati obadde ozzaako ki? Kati obadde oyagala kukola otya? Kati obadde ogenda kukikola otya? Akugyamu information n'oba nga gwofuuse source eya information ekulwana. Kabagambe nti weewulira naye teweeyogerako. Kabagambe nti weeraga naye teweeyabiza bantu. Yusufu yeeyabiza baganda be ku birooto bye ne kimuviirako okubonaabona, wadde ng'oluvannyuma lw'okubonaabona era yabafuga, naye oba oli awo teyandibonyebonye bw'atyo. Dangerous people, dangerous persons, dangerous character, information bagijja mu ggwe, and they use that same information against you. Sirikako. Abamu kati ojjukira ebiseera bye wandibadde wazimbiramu ennyumba. Kati obulumi butuli bubi. Olowooza ku rent n'ogamba kale nali ngenda kuzimba emyaka 5 egiyise. But you revealed your plans to strangers. Sente ne zibeera diverted. Ne zigenda okukola ebirala. Baakuwaanawaana. Ye kati gwe togenda kuzimba gwe ennyumba gwe. Oteekwa okuba ogenda kugugumula. Ogenda kusitula ennyumba. Ayeyeye. Oteekwa okuba ng'okirina ne mu plan. Nobagande era guno omwaka nzimba. Basi. Ngenda kuzimba. Oba nzimba. Ne bakuwa plan. Egendo bisuula. Bwe banaamala okuwaanawaana. Bwe banaamala okulimbalimba. Bwe banaamala okuliisa. Bwe banaamala okuteeka mu by'otateekwa kubeeramu. N'ofa. Be bagenda okwefuga omukolo gw'okuziika. Bw'oba olina amatuulira. Abo bakuba n'obutabo ebyafaayo by'omugenzi. Naye nga byonna ebikusse. Be babadde emabega waabyo. Better to suffer alone until when you succeed than being in a group of rotten characters and bad people. Teweetaaga recommendation eza buli ngeri. Lemera kwekyo Mukama kye yakutuma. Lemera ku mulamwa. Lemera ku nsonga. Sigala ku original idea. Bw'obanga oli musuubuzi wa pikipiki baleme ate kusooka kuyigiriza mu mmotoka. Bw'obanga obadde oli ku mulimu guno ate baleme kuyigiriza kusuubula mataka. Eyo jjojja ogenda bakutemereyo. Bakole ku by'okuziika n'amagezi gaabwe gonna. Abooluganda bangi wandibadde bulungi naye bagenda bakujja ku mulamwa. Omukulu nabagamba nti akuwaanawaana bw'omala okugwa ng'atandika okujeregoyo twamulabirawo. Yali yakakwata ssente n'ayolesa amaalo. Tabula byayogera. Kale owooluganda bw'oba owulidde nabbi omukadde ne nabbi omuvubuka laba bw'amaze okufa byayogedde. Ayogedde binyeeyo namanyirawo eyajemera Katonda. So abantu abamu bwe batyo bwe bali balowooza nti baakubeerawo mirembe na mirembe, naye ate si be baasookawo era si be bagenda okusembayo. Katonda alina abalala baleeta. Message eno eri mu kukulabula. Weegendereze dangerous character. Ne bw'oba tonnaba kumanya ku muntu teweetaaga kuba nti akuwaanawaana. Nkugambye nti ozeena olupapula lupya luli clean lugenda kugendako ebyafaayo byo mu ebyo Mukama byakutumye okukola. Lekerawo okwagala abakugamba nti tuwa olupapula lu tukuwandiikireko ebinaakusemba okwimira mu kibuga. Kugambye nti omuntu asobola okwogerako n'akuteeka ku status ye n'akuwaanawaana naye ng'anoonya kimu kyokka. Ebibi bye byayagwamu naawe obigwemu. Bw'aba muli wa bisiyaga tebakwawula nabyo. Bw'aba mukwasi w'abakazi tebakwawula naye. Bw'aba mubbi tebakwawula naye. Bw'aba mufere tebakwawula naye. Bw'aba muli azaamanya nga tasasula bakozi kampuni yo agituze. Engeri gye bakulaba naye buli anajja okusaba omulimu bajja muga nti awo yabeera nnyo n'egundi mu bufunze nti kati n'oyo tasasula. Weegendereze, beera ku mulamwa, tova ku kyakutandisa, tova ku kye watandikirako. Nfundikira ngamba lemera ku original.